Oluvannyuma lwa gavumenti okuza ebitongole bingi wansi wa minisitule ez'enjawulo, bingi bitandise okuwaayo obuyinza. Olwaleero ebitongole bingi omuli ekyanads, ekyemwanyi, pamba, Saakamata bye bizizaayo obuyinza mu minisitule y'ebyobulimi ku mukolo ogutegekeddwa ku kitebe kyabwe Entebbe. Terminal benefits, I know, under Mr. Secretary, you assured us that they are being worked on, but we also took the liberty to tabulate them as per human resource manual. You will have a look at that table in Annex 4. Extend my sincere thanks to the management and staff of DDA, with whom I've worked with very well. Okusinziira ku ateekerateekera minisitule eno Major General David Kasula Kyomukama, ebitongole bino byamaze edda okuteekerateekerwa okukolera wansi wa minisitule eno. Twakkiriziganya ne Ministry ya Public Service entegeke empya ministry gyegenda okubeeramu, entegeke oba structure empya ministry gye tugenda ogitegekamu. Ne tukkiriziganya nti abantu abanaabeera mu bitundu mu positions oba banaabeera mu bifo mwene entegeke empya bajja kubeera nga balina qualifications oba nga balina obumanyivu obwebuti. Wabula onanyonyodde nti ababadde bakolera mu bitongole bino bakuyingizibwa mu ministry, kyokka bano bakusooka kusunsulibwamu. Tuyinza kubeera for example procurement officer, tetuyinza kubeera nabo procurement officer mukaaga, tetuyinza kubeera naba accountant mukaaga, tetuyinza kubeera naba human resource mukaaga. So tujja kusalawo, tujja kutuula tusalawo n'aba Ministry ya Public Service tumanye aba for example abeje emirimu egyo egitajja bumanyirivu bwa science, kwanga nkujjukira nkugambye mpubuulidde nti abalina obumanyirivu bwa science tugenda batwala bonna, naye abatalina bumanyirivu bwa science tugenda kutunuulira emirimu gyabwe. Betusobola okutwala tubatwale, betutasobola kutwala tubabuulire gye balaga. Ate bonna njaga kubuulira Abanyayuganda bonna abantu tugenda making sure nti bafuna essente zaabwe, package endoza Bannayuganda kye bategeera, package zaabwe. Kuba bw'omala omulimu, bw'obanga okola omulimu, contract yegamba nti bw'onoomala omulimu guno bajja kuwa ssente bwe ziti eza pension bonna abanaavaano ensako. Kabana Ivan Walunyolo, NTV, Entebbe.